ku byeyogerwa ku Honorable Kadaga nze ndabanga si bituufu ebyo ngambo bibitingana n'abantu abalina interest mu kyo bulungi nnyo kubanga nze siina influence nze wabula mbadde mu Uganda nga mmanyi biki ebigenda mu maaso nga mmanyi na buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda ne mu parliament yaffe eya Uganda so bwe nvayo okuwagira Honorable Kadaga mmanyi biteeso ki ebadde biyisibwa nga kwali era mmanyi abadde abihandolinga bulungi tuwabaddewo obuzibu siraba lwaki ate bamwogerako negativities ezo wabula kyemmanyi ye mubaka omutuufu agenda tuwa obudde obumala okwogera eri parliament okubanga ebintu bikolebwako bulungi nnyo ebiruma abantu baffe nze yensonga gyenfaako kubanga ensonga lwaki nagenza mu parliament okufuna obudde okwadressinga ensonga zange ezinkwatako nga Mityana ne Uganda okutwalizaamu. Omukyala Kadaga nze nvuddeyo kumuwagira kubanga nze ng'omuntu nga memba wa parliament ndabira ddala nti omulimu gwakoze gubadde mulungi ddala. Ekisookera ddala ng'omukyala naffe abakyala tumwenyumirizaamu. Gavumenti erina emikono esatu, emikono ebiri gikulemberwa baami. Kakati naffe abakyala tugamba omukono ogwo ogumu ogusigaddeyo ogw'olukiiko olukulu naffe abakyala bagutulekere naffe tusobole okukulembera abantu. Ekyokubiri omukyala ono ng'omutwe atuula n'akubiriza olukiiko si yayisa amateeka memba ba parliament bagakkaanyaamu ye n'abakwatako bye bateesa ne bisobola okuyita mu parliament. Kira bulungi nnyo nti bw'oba bayisa biru bagiyisa mu parliament muno bagiyisa by numbers tebagiyisa ku lwandowooza ya muntu omu. Namba y'aba movement bangi okusinga ababiina ebirala n'olwekyo buli lwe tugenda okujja okuyisa ekintu kyonna Kadaga naye asoberwa ne bwe yali badde nga teyali yagadde kuyisa bintu bimu n'ebintu ebimu abiyisa olw'ensonga teba movement basinga obungi ate bali mu gavumenti ate gavumenti gyongereko akawayiro akalala nti military government process military government tebagigwako kibatukira. Military government bawagula mpagule ndi omu ku abantu abatono abagenda okubeera mu parliament eno abagenda okuyamba okulaba nga tutangirako ku bintu ebimu paka demokrasi bwali bugaala mu ggwanga lino. Jjukira nti batusinga numbers nyingi naye era waliwo era ebintu ebimu bye tuwabula gavumenti byali badde ekola nga tuwaliwo ludda luwagiwabula. N'olwekyo ate ogwo omulimu nagwo mukutusiibeko ogw'okuwogganako akatono tujja ku mativi gamu kuno ne tuwoggana mutusiimeko ku ekyo kye tusobodde okukola. Ono Katonda Bwama yennyini gwe mumanyi amanyi reality gwagamba amaze okutegeera amazima amatuufu bwe gali nti bwe mubeera mu gavumenti nga gavumenti sayidi eri ennamba y'abantu nnene nnyo mulina kuwoggana buwogganyi ne muwoggana abantu bali ne mwagala ne basobola okubawulirizaako. Naye nga kyo bwe tugenda mu parliament muli batusinga numbers n'ekigenda okutukubira mu parliament okuba ab'amaanyi kwe kusinkana bannamawulire nga mmwe ne tuwogganira President Museveni n'ategeera nti ebintu ebimu talina kubiyisa kubanga naffe tuba tulaba. Kadaga mwegomba ye muntu gwe mbadde neegomba nga Kadaga kubanga ebintu byakola ng'omukyala y'omu ku bakyala abasinga okukola ebintu. Nawe omuntu ali eri ewala golaba n'ogamba bw'oba otunudde nti singa nange olunaku lumu mbeerako nga Kadaga